Omuyimbi Fikfa Maker Kosa ne Spice Diana balaze ettabbo mu Mpele Festival anti munnange bafaanizi baabwe bazze ku stage wali asoose n'abuuza Fikfa Maker nti Spice Diana ali atya bannange Kosa ate n'owookulala Spice Diana naye faani we n'amubuuza nti no Fikfa Maker ali atya naye muganda wange babawadde ssente omu bamuwadde emitwalo Jijo Kosate n'omulala byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo. Kosate omuyimbi Alien Skin ye faani we abadde nga amusonderanga ssente amuleetedde akabokisi ka ssente ku stage n'akamuwa. Kakati no munnange ntandise munnange ate ne Fikfa Maker. Fikfa Maker babadde wali munnange ate mu Mpele Festival era nga ne Spice Diana naye yabaddeyo munnange wabula wali omuvubuka ono bannange oluseke terukubika muganda wange. Spice Diana mulabyekoona abatterano amukuuziza tata Fiiki bannaye bannange obugalo bwa Fiiki tata ne bwoteyanyula gwe tukumanyi mugabo wange bannaye asimanyi tata simanyi Fiiki akimpitake wala yikoleze ku ngatto Fiiki akimpitake nakoleze engattewo mpitako mukama wange kikyonagala ekikulu tata mukama wange embeera akuwala idatafala ssente kimala tata kijja kuba kyokka mwokyero bameka bagamba mwokyero agenda zikola omuvubuka bannange just kwogera nti no Spice Diana ali atya n'osooka n'ondabiraawo oluboozi lubadde lukuta akati naye gye yakomekereza nga Fikfa Maker awadde omuvubuka oyo emitwalo 20 bweddu. Jjukira nti nno nkugambye byabadde wali munangate mu Mpele Festival ku side yemu Kosa n'omuyimbi munangate Spice Diana. Spice Diana ye faani woono yamuwadde munangate emitwalo 5 just kubuuza nti no Fikfa Maker ali atya anti obimanyi munangate ebitambula olugambo olungi nnyo luli mugenda mu maaso nti Spice Diana Kosa ate ne Fikfa Maker bali biki munnange manager ngwe n'ekizike aina kizike kipa kizike omwana ono muyaye naye nze kankuwuliriza kyempadde omuntu gwe njagala tekinsala kuba mukigwana bambi mwebale kunjagala bakuyitani ze James tulinawe gemanya ne Spice osaana kwagalwa toyina nagamba abantu bakwagala tukimanyi tulina okwagala. Okay. Ogenda kugula ki mu ssente ezo? Mama nayagala dde engatto zo. Bayagadde singa nebadde ekutuuka mbadde nzi. Webitambudde ku Fikfa Maker Kosa ate ne Spice Diana wabula nga nkongeddeyoko omuyimbi munanga ate Alien Skin yabaddeko ekifo kye yabadde aperformingiramu nga boogezaako okulaba akatambi ako. Kakati nno faani we abadde nga amusonderanga ssente eyo kakati nno n'amusalako ko wali ku stage omuvubuka oyo n'awa munangate Alien Skin ssente nga boogezaako okulaba bannange byonna gye biggweredde kansooke mbikuweekoko mu katambi wanza okupa omusota sitezola mu kabokisi omanya akabokisi naye no saving ngebadde ngekwegezaamu Thank you. Lolo da konterekerayo. Nze kimanyi abantu abamu baterekedde wane nako bulyaza amaanyi. Obanga okwata mu musawo w'emuti omuntu akwata
alien skin. So wano wekiri nti nno gwe kati tobeera nga osubscribinze, ebisigadde byonna bitulekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.